Embeera eri wano okusookera ddala nga omukulembeze ate mukwano gwa bombi abafuuse ensonga olwaleero nsooka bayinza olwaleero embeera gye tulimu singa abakulembeze ng'eyawangula si yafuga betudda batono nnyo abalowooza ku mbeera eno tuba tuloba mu kweraliikirira ku bunkenke n'ebirala era osanga abantu abamu abali mu bukulembeze buno nga ddala ali ku ludda oluwabula gavumenti nga Allan aba ebiseera ebisinga obungi tasobola kubalansinga na bufumbo omusanga ng'akaddiye nga talina kituufu muntu gwasibiddeko nti ono naye kino kyakoze okulaba ng'ajjukira Lydia ndi musanyufu nnyo ekisooka ng'omukyala ndabira ddala nga Allan afudde Lydia number 1 way ekyokubiri kati Lydia alina wagenda okugumira ti mu bulungi ne mu bubi kuba ekisooka bubadde bubi bwokka nga mwana muwala odo mwafumbira so mbayozayoza okutuuka ku kino ng'omukulembeze era mbaagaliza emikisa gya Katonda gigende nabo ate era mbaagaliza okwongera okukuumagana babeere kyakulabirako eri abalala birina kutambulira wamu mbeera olumu yeegaana kubanga ndabyeko kubamu omusajja agenda bugenzi ku safaari mwezi gumu obufumbo ne bumulema nasanga ng'omukyala gwe yaleka ewaka avuddewo naye emyaka gye yamala mu kkomera tetumanyi oba anadde oba tadde ebizibu ebibeerayo nga kituufu oli ku ludda olwabula gavumenti ndabira ddala nga Lydia akoze ekyokulabirako ekirungi era abadde mutuufu okwebazibwa mu nsonga eno n'olwekyo n'abalala tuyige tukole bye tukola byonna tuteeke gavumenti ku oda naye nga n'obufumbo tubunyweze omukama Katonda abeeki basinga okwagala batuuke ne ku bufumbo obutukuvu olwaleero olunaku lwatendo nnyo eri muganda waffe Hon.Allan Ssewanyana ne famire yonna okutwaliza wamu ne bannamakinje West. Lwaki ngamba nti lwatendo? Hon.Allan Ssewanyana ebbanga lyamala mu kkomera ery'emyaka 2 omuntu amaze emyaka 2 mu kkomera ebintu ebisinga biba byaziŋŋama kati olunaku nga luno luba lukwerabiza biri bye wayitamu mu kkomera emyaka 2 kyanaku nnyo nti mukwano gwe mpampero baamala emyaka 2 mu kkomera Hon.Allan Ssewanyana tasobodde kubeera naye ku lunaku luno nga atuuka ku kkula lino olw'ensonga nti Hon.Allan Ssewanyana ye ate mugonvu nnyo yeetaaga essaala naye kuba Hon.Allan Ssewanyana yansindisa embeerewo ng'omujulizi kubanga luno lunaku abadde alina kubaawo ng'omujulizi kubanga baluteekateeka kuviira ddala mu kkomera nga bakyali mu kkomera era omukyala ono mukyala Lydia Namata mukyala wa Hon.Allan Ssewanyana yakola omulimu munene nnyo nga Hon.Allan Ssewanyana ali mu kkomera yamulwanirira nnyo n'olw'ensonga y'okubiriza abakyala mwenna gye muli nti omukyala yenna agwana okuba nga mukyala wa Hon.Allan Ssewanyana kubanga yalaga obugumu yayolesa obumu ebintu ebyo tebisangika naddala mu bakyala b'ennaku zino abakyala b'ennaku zino batiitiizi naye osanga omukyala nga mukyala Lydia Namata okuyimirirawo ne mwami wo emyaka 2 egyo gyonna so ndowooza bano kapeno eri waffe to celebrate so tubayozayoza okuva ku kkula lino era tusaba Katonda tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obufumbo bwammwe amuwe omukisa ate muzaale n'abalongo bomwagala ebbanga lyonna benna bannakawempe no tubaagaliza obufumbo obutukuvu tubaagaliza obufumbo obw'essanyu. Abakulisi ab'enjawulo Oweekitiibwa Hon.Allan Ssewanyana omukyala Lydia
bannange bonna banyabo ne bassebo mu biti byabwe eby'enjawulo munzikirize ne bekusukkaawo Hon.Allan ow'ensonga yakitereezezza bulungi nti mwenna tubawadde ekitiibwa. Njagala mukkirize olw'abannange bendi nabo wano nsooka okwebaza ennyo taata waffe okutukkiriza okujja mu luggya luno ne twekola ekigenyi. Ssebo tweyanzizza nnyo Hon.Allan Ssewanyana, ffe mikwano gye baganda be tuli basanyufu nnyo kubanga tukkiriza ddala nti mu luggya muno tuzadde bulungi. Tweyanzizza nnyo, tweyanzenge, weebale nnyo, weebale ddala. Kakati nga sinagenda wala nnyo, abantu bano n'abatudde eri emabega waffe bansonga nnyo ku baana bano. Muganda waffe, muto waffe, mukwano waffe Allan Ssewanyana n'omukyala, abantu abo bonna naye bano abayimiridde wano tukiikiridde bali. Kkiriza n'obwombeefu muwulire amannya n'amaloboozi g'abantu bano ate nsobole okwogera ekimu oba bibiri. Mukama wange obukkiriza neyanziza nnyo. Atandike n'omukulu wano omwawulidde kojja. Nze Mulangira Nakibinge Edward ndi munnabuddu Allan Ssewanyana mutabani wange. Tweyanziza nnyo okutuzaalira mutabani waffe. Amannya gange nze Alhaji Njuki Bakari ate nga ndi Deputy RDC Gomba. Hon.Allan Minister Kinza, Road Mayor, Hon.Allan mwenna abali wano okuba nti tugenze tutandika enkola ey'abannaffe bali abengi. Nkola okubanga gitugatta egita twawula kyekisingako obulungi. Era bwe tunayatambulira ku nnono eyo kijja kuba kirungi. Tujja ku mikolo, tubeere emikolo omukwekongobaza mujja kulaba naffe tukola ki sawa emikolo ebeera yafuuyo Ssewanyana inaku kyekutuwandi kituukiriza Amannya agange nze John bali luno omusuubuzi mu kibuga Kampala mulimbi amataka. Omukulu wa RDC kyagambye gyali ewafunye obuzibu era naffe netubeera eyo tuyinza okufuna. Netwebaza Ssewanyana omwana omulungi eyo maama ne taata. Kyamusa mulungi nti mwasazeewo ne mujja ne mubeeramu naffe muwulire bino bye tuliko olwaleero tebajja bibanyumiza. Mwebale nnyo bakadde baffe okujja ne mwegatta ku bakadde baffe abeeno ne muwulira bino. Ssewanyana mwana mulungi nnyo wa nsonga era ne bannamakindi mumanyi nti mulina ekirabo kyammwe ekyensonga. Niwe kyafuna entegeeri kyasigala nga kyansonga mu mitima gyammwe era mwebala okikuuma era mukisigaze. Kati agenze ku ddaala eddala eryokwanjulwa eri bakadde baffe naye ate tugenda mutikako amaanyi ffe nga bakulu be ageyongerayo ku mmeezi entukuvu eri. Era mukyala waffe tukwagaliza okusabira mutuuke wali era tugenda kiteekamu amaanyi kwaffe bakulu be ate ffe tuli naye tukibaagaliza. Amiina. Amannya gange bampita Leonard Sekanjako Sentongo alias Father Lenny nga
famire yange mukyala wange wali Immaculate Sekanja kwenyirira bakulabe abaana bange n'aba Hon.Allan Ssewanyana n'omukyala basoma bonna mu Greenville Academy era ba mukwano era be basinga okutugatta tubayozaayoza okulaba nti mutandise okutambula olugendo olubatuusa ku mmeeza entukuvu twongera okubasabira Mukama abayambe musobole okutuuka ku bufumbo obutuukuvu. Thank you very much. Erinnya Sambasudde nga ndi mukwano gw'omubaka Ssewanyana tubadde tumusaba nnyo akole omukolo guno naye Mukama atuyambye agukoze tetulina tetuyinza kumukiikira okujjako okubaza abazadde abatukkiriza okukola omukolo guno. President here in Ssewanyana, ensonga za kuleta Masaka. Allan mukwano gwange muganda wange era ne kukukyala kwange Yesu omusajja wattu mpaka Masaka n'abeera ku mukolo gwange. Allan mwana mulungi alina omutima omulungi twakkaanya nti namwegayirira ajje ewaffe mwenaalemu yagaana nange yamwegayirira ngende ewaabwe mu Nuupu ne mugamba oloota kati ne tusalawo abeere ew'omudiribada ze mbeere ewa jjajja w'abazibu naye tusigaze Oluganda. Mwana mulungi ebizibu byonna ebyabaawo bannamawulire bonna bagamba bannange ebbanga lye tumaze naye mu mawulire nga mwana mulungi naye Mukama Katonda byonna bikamala byonna. Lydia, you are so beautiful. Oli mukolo omulungi kameekaapu bakukoze kakumala bumazzi kubanga oli mukazi mulungi. Weebala okubeera omukyalo ow'ensonga ekyo aba kitegedde bakitegeeza. Omutuufu tolirejula Lydia mukubire engalo tolirejula. Bazadde b'Omukama bawe omukisa bassebo ne bannyabo mwebala okubeerawo Allan ne Lydia. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale, ayi Mukama Katonda akuwa Pulezidenti Museveni. Mukadde waffe tweyanziza okutuwa akakisa kano bannange amanya gange nze Bamulangaki Ssempijja Vincent omukulembeze w'eggwanga lino yannondaku okumulabirirako amagye. Nze ndabirira amagye g'eggwanga n'abaazirwanako era nze nkuuma ensalo z'eggwanga lino. Olwekyo njagala okubebaza ennyo ssebo taata waffe okuzaala muto wange Allan Ssewanyana ate naye ne mwebaza nnyo okusalawo kubanga n'okusalawo kintu kikulu. Okusalawo najja mu makaago n'agamba kanyanjule omwana ono Ssebo Ssewanyana nyimiridde wano kulwabannange bano nga tukwebaza nnyo male munyambe esayidi eyo tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Njagala ssebo ngumye bannayuganda aneyambisa omukisa guno okusookera ddala oli taata wange nga bw'okimanyi kati ate Allan afuuse naye muto wange mu birala abadde mukwano gwange agati n'afuuka muto wange. Naye kyenjagala okugamba ssebo Mukama wange najja mu kitundu kino mu 86 nga twakava mu lutalo gwe wanyaniriza ate nange nenkuwa obwa defense omanyi twagabanga abakulu. Omukulu oyo n'abeera omukulembeze w'obutebenkevu mu kitundu kino ekinene ekyekitundu kino Nansana Wakiso
nsanyuse nnyo okubanga Mukama amukuumye n'okukuuma abantu ne tutuuka wano musamyo olw'ekika kino. Omuntu ajja kuva ku mbaga eno ey'ekika kino agambe nti Uganda biri bubi nnyo, naye nze nga minisita atwala ebyokwerinda nvudde wano nga ndiko akamwenyumwenyu. Tulaba abantu basanyuse bwe bati, ekitegeeza omulimu gwe tukola ne Mukama wange bwe guli. N'olwekyo ndi musanyufu era mugende mu maaso kubanga nze sikiraba mu buzibu. Tewaliwo yali alowoozezaako nti abantu bonna balina okulowooza ekintu kitya kyekimu, naye newankubadde nga tuyinza okulowooza ebyenjawulo, ekisookera ddala ly'eggwanga, kubanga eggwanga ffenna tumanyi nti twagala eggwanga eddungi. N'olwekyo tukkiririza bakulembeze abanaatwala eggwanga lyaffe mu maaso. Obukulembeze bwaffe nga bwe mumanyi mwenna, ffe nga abasirikale tulina essuubi ddene nnyo, kubanga ebintu bitwetoolodde bibi nnyo nnyo, sinza nakubuulira. Ebitwetoolodde, amawanga agagwetwetoolodde bintu bizibu, naye mbakakasa